kyava ku kiwolunaku luno olwaleero akutuusiddwako omukyala Namubiru Maureen era ng'ono muzzukulu w'omutaka Gabunga Essagala Bwaya bw'atyo asinziira mu ggwanga lyattu lino erya Uganda. Kyava ku ki eddokooli okuliyita eddokooli? Mukwano gwange nkugambirawo nti tuwulira ddala olubuti ng'omubbi w'omu nnyumba anti bakuba omwana ate yasirise kuba nange wendi nnyo ng'ekibuga ekikuuma empindi kuba nkimanyi nti omutaka atali ambuzi ye ndabise okumulekerera enkondo anti n'omwana ndi kumulaga ebukoto yakuba embuga erabika eyolekera Mmengo bwe ntunuulira Mmengo n'ekifuba n'embiina n'enkyusa amaaso ate okulaba ku kivumagana ekamuli. Bannange edda baatugambanga nti ebukeerere etenyagwa ffe twanyagayo embuzi ensaata abantu twagirya mwenda ffenna kwabula alwala ate kwabula afaako era kwabula asinda. Baganda bange kyagudde eddamu ndira ekimmonde ekinene mu maaso g'omuwuulu mwamponyeza dda ekinnembe eky'ejjolongo nange ne mumpa essaki ntandike okudda mu lwazi Sennama. Saagala kufuuka bisimira kye yagenda ne Nadda ate Magombe n'emusingira ekinyomo. Bassebo ne bannyabo kyava ku ki ate eddokooli okuliyita eddokooli? Nga bwe nkutegeezezza nti ebitundu by'omubiri bingi nzize mbitabaala era nkyabitabaala naye ng'ebitundu ebisinga munnange mwabitegeera era gwe kennyini atabitegeeranga genda onoonye entambi zange ezakyava ku ki munnange ojja kuba ofuna ebitundu by'omubiri ebyo obiteekeko abiri ow'ettuluga ateeka ku basengezi omanye lwaki ebitundu by'omubiri biyitibwa bwe bityo. Bassebo ne bannyabo ekitundu ekiyitibwa eddokooli kye kitundu munnange ekisangibwa mu bulago bw'omuntu oba ke kantu ako akabeera kasongodde akali mu bulago bw'omuntu akantu ako ke kayitibwa eddokooli. Kati ffe twebuuza lwaki kayitibwa eddokooli? Teri kintu kye batuuma linnya nga tekirina nsibuko yakyo lwaki kyayitibwa bwe kityo. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo eddokooli olwaleero njagala kukakasa lwaki liyitibwa eddokooli. Bassebo ne bannyabo bajjajjaffe buli we baalabanga omuntu naddala ng'alina amaddu nga gamukuba ku mpagi alina amanu alina edduukuube munnange njagala nkutegeeze akabonero ak'okulaga nti tugeze bagaba enva naye ng'omwana alaze amaddu ag'ekika ekya waggulu alinga ataalye munnange baalabiranga ku kabonero ako baalabiranga ku kantu ako munnange akali mu bulago akantu ako akasongodde. Era munnange omuntu yenna bwe yabanga eri bagaba emmere nga ye balinga gwe baataawe oba muli ku mukolo munnange basitusaako bano bo bagende bafune emmere nga ye alowooza taatuuke buli kadde awanvuwa ati awanvuwa baalengera ekikolwa ekyo baakiyitanga okulookeera naye akabonero akamulaga nti alookeera keeyolekanga mu bulago bwe baalabanga kano akayitibwa eddokooli katambula kadde eno ne kali kwegambanga amalusu agamirira kumuukumu ayagala kulya akantu ako akayitibwa eddokooli katambuzibwa lw'amalusu. Kati omuntu oyo we yalabanga ekyokulya ng'akantu kano katambula munnange katema amazina kadde eno kadde eri nga bagamba omusajja ng'alookalooka ne kano akalookalooka kwe kwava okukayita akalookooli kubanga kava mu kikolwa kya kulookeera kakati kwe kwava okukayita akalookooli naye nga munnange ke kabonero akalaganga nti ono omuntu alookeera ne lino kwe kuliyita eddokooli kubanga lyatambulanga liva eno lidda eri ng'omuntu ayagala kulya ng'alinga gwe bataawa emmere. Nze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka ebukerekere eyo mu Busiro. Bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza nti akaweefwe gwe tuliko wakugula bitabo ebiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda twagala kubisiga mu kigo kya St. Bali ku Ddembe kojjange Father Godfrey Katose mwogerere gyaweerereza omukama. Bakadde bange tuyinawo kopi 9 twetaaga kopi 10 tubuzeewo kopi 9 mu emu buli kopi egula emitwalo 4. Twagala osigayo ebitabo bino n'ekigendererwa ekyokukuumirayo olulimi Oluganda.
bakadde bange ekyo nno wembanga nkimaliriza ate kambategeeze nti audio ya Buganda empya weeri gwe wenna agyetaaga funa audio ya Buganda empya kubanga ojja kuwulira bingi nnyo by'obadde tomanyi mu audio ya Buganda empya. Olutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda ate nalwo olutambi luno nja kusaba mukwano gwange wegatte ku mugendo gwe tuliko ogw'okulusondera ssente gwe wenna munnange ayenyumiriza mu buwangwa bwa Buganda ate twetaaga kamera omuzira kisayinzo tugulira kamera n'agituwanga abakanoonya projekiti bannange naye munnange tujja musanyukira byansusso oyo yenna anabeera ng'ate munnange ate atugulidde kamera. N'ekinaasembayo bannange nja kubakalaatira okubakuutira n'okubafalaasira muyingire ekyombo ky'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono ekyombo ky'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono naye nga musasula kye bayita membership fee ya $30. Ekyombo kino ye WhatsApp group etugattanga abaagazi b'olulimi Oluganda ebyafaayo obuwangwa n'ennono gwe naakwatiddwako yita ku nnamba yange ey'essimu ennamba eri +256 751 476 ennamba eno eri ku WhatsApp ate eri ku mobile money gwe nasindika ssente okuyambako mu nteekateeka za kanoonya projekiti ennamba eyo eri +256 751 476 oba MTN eri +256 788 461 228 MTN njiddamu eri +256 788 461 228 kangambe kimu nti ebyobuwangwa by'ensi yaffe eno tulina okubimanya ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda wangaala.